Obunkenke buli olukya bweyongera mu bannabyabufuzi abattunka n'emisango mu kakiiko ak'ebyokulonda egyabawaabirwanga gyekuusa ku ngeri gye basunsulwamu okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa paalamenti ekibatadde mu mbeera eya kibumbu kitayire ng'onkeke emaamiridde awali embwa. Okwemulugunya akakiiko k'ebyokulonda kwe kali mu kwekenneenya kuzingiramu abantu obutabeera na biwandiiko eby'obuyigiriza ebyessalira ebya siniya ey'omukaaga, abalala okukozesa ebiwandiiko ebitali byabwe n'ebijingirire, abandi okukozesa emikono emijingirire, so nga abalala nti beewandiisa mu constituency ezitaliiyo mu nteekateeka ey'ensi eno Uganda. Buli olukya akakiiko ak'ebyokulonda kwongera okugoba abantu mu lwokaano ekireeseewo obunkenke nga bweyongedde mu bantu abattunka n'emisango mu kakiiko kano egibasuza nga bakukunadde nga lumonde mu kikata. Kalumba Jeni eyali asunsuddwa okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti owa Gomba West ne Ayen Ernest eyali asunsuddwa okuvuganya ku kifo ky'abavubuka mu bukiikakkono bwa Uganda be bakyasembyeyo okugoba mu lwokaano olw'okuvuganya ku bubaka bwa paalamenti. Kalumba Jeni akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda mu Uganda kamugobye mu lwokaano olw'okuvuganya ku bubaka bwa paalamenti olw'obutaba na buyigirize bwa ssalira. Mu nsala y'omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama nnyini ntebe w'akakiiko ak'ebyokulonda gy'atadde mu kiwandiiko kyawandiikidde kandideeti yennyini ne bannamateeka be, annyonnyodde nti omukyalo ono Munnagomba Jeni Kalumba bwe yali nga yeewandiisa yakozesa obuyigirize obwa digiri nti gye yafuna okuva mu Uganda Pentecostal University. Wabula Byabakama agambye nti diguli eno university eno yagyegaana nti tegimanyiiko, olwo omwesimbiwo Jeni Kalumba n'asigala nga talina biwandiiko eby'obuyigirize ebyessalira okusigala mu lwokaano okuvuganya ku bubaka bwa paalamenti, akakiiko kwe kumugobamu n'aviiramu awo ng'ogusima ebbumba. Omulala awanduukuluddwa mu lwokaano olw'okuvuganya ku mubaka wa paalamenti ye Ayen Ernest abadde yeesimbyewo okukiikirira abavubuka mu paalamenti okuva mu kitundu eky'obukiikakkono bwa Uganda, akakiiko gwe kalanze okukyusa emyaka n'agisala mu ngeri ya nnantaggwa buto ng'akafuba k'ennyonyi ak'enkulu n'ak'entoba bubaaza bumuli. Okusinziira ku nsala ey'akakiiko kano omukulu ono Ayen Ernest yakyusa omwaka mwe yazaalibwa okuva ku mwaka ogwa 1995 okudda ku 1996 okumusobozesa okudda obuto kimusobozesa okutuukiriza emyaka egirambikiddwa abavubuka kwe balina okwewandiisiriza okukiikirira abavubuka bannaabwe mu paalamenti ya Uganda. Ababiri bano okugoba mu lwokaano kijjidde mu kiseera nga Uganda ekyalindiridde ensala ey'akakiiko ke kamu ak'ebyokulonda ku musango ogwawaabirwa Sodo Aine Kaguta, muto wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa eyeesimbyewo ku kifo ky'omubaka wa paalamenti owa Mawogola North ku kkaadi ya NRM. Emisango emirala egirindiriddwa ku abakulu b'akakiiko k'ebyokulonda bagiramule mwe muli ogwawawaabirwa Haji Ali Mulyannyama Nganda eyeesimbyewo ku kkaadi ey'ekibiina kya NUP ku kifo ky'omubaka wa paalamenti owa Makindye East, saako Brigadier General Emmanuel Rwashande muna NRM eyeesimbyewo ku kifo ky'omubaka wa paalamenti owa Lwemiyaga nga nabo bawawaabirwa ku nsonga z'okuba nti bawandiisibwa mu bukyamu okuvuganya. Ennamula endala erindiriddwa y'ey'omusango ogwawaabirwa Matayasi Mulumba wa Lukagga eyeesimbyewo ku kkaadi ya NUP okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti owa Busiro East, nga bano bonna bagambibwa nti ebiwandiiko bya siniya ey'omukaaga ebyessalira omuntu kwalina okuvuganyiza ku bubaka bwa paalamenti nti tebabirina. Emirala kuliko ogwa Besekezi Joel Ssenyonyi omubaka wa paalamenti owa Nakawa West ne David Serukenya omubaka wa paalamenti owa Makindye Ssaabagabo Municipal nga abawaabira mu kakiiko k'ebyokulonda bagamba nti bano bombiriri constituencies ze bewandiisizamu okuvuganya ku mulundi guno teziriiyo mu mateeka ga Uganda. Kaakano bannayuganda balindiridde ensala ey'emisango egyo. Ebyokwerinda binywezeddwa mu kibuga Jinja n'emiriraano, bannakibiina ekya National Unity Platform nga beetegekera okukyaza akutte ebbendera ey'ekibiina ekyo okuvuganya ku ntebe ennene ey'obwa pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Amagye, poliisi n'ab'ebyokwerinda abalala nga bali mu ngoye eza bulijjo nga kwotadde n'ebimotoka bya poliisi ebya tiyaggaasi bye biri mu kulabwako nga birawuna ekibuga Jinja okukyetooloola kyonna. Poliisi ya Uganda olunaku lw'eggulo yalabudde Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mu Nannuupu obutayita mu kibuga ky'Ejjinja wakati nti okwewala okutaataaganya emirimu mu kibuga ekyo bw'anaaba nga anoonya akalulu olunaku lwa leero.
ye eyaliko omubaka wa Parliament owa Jinja East Paulo Mwiru abulidde radio y'embuga Kyabasa mujugumiza ggwanga nti buli kimu kiwedde bulungi okwaniriza omukulembeze waabwe okubanoonyaamu akalulu wabula asabye ab'ebyokwerinda ku mulundi guno baleme kubataataaganya. Lunaku Pulezidenti waffe tumulinze era tumulina mu ttaano tutusimbula wano bwe yasuze ejjinja mu kibuga tugende Masese Collective Primary School wagenda okubeera ne first rally bwe tuvaawo tugende empumudde ne ground estate ground tubeerewo ne rally bwe tunaavaawo tugende egundi wakitaka ground bwe tugenda okubeera ne final rally. Ebitongole bikuumaddembe tubikubiriza okwongera kwekodakitinya mu ngeri y'amateeka olw'ensonga nti baba tebesiza mu ngeri y'amateeka baba bataataaganya kampeyini zaffe ate nga tuzikolera mu mateeka. Yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament era omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform Besekezi Joel Ssenyonyi agambye nti yadde nga poliisi egezaako okubagobako abawagizi baabwe naye bo bamalirivu okulaba nga batuuka ku buwanguzi. Abantu bano basazeewo nti buli lunaku bajja kuba bongeramu obumenyi bw'amateeka. Batandika ne tiyagaasi ne bongeramu emigobante ne bongeramu embwa. Imagine embwa kati nga zibalumisa abantu abazze okulaga obuwagizi kati bataddemu n'amasasi. Olunaku lw'eggulo twabadde Bukolooto e Kayunga awo abantu bambi nga bayimiridde olw'amaduuka gaabwe okuubira ku mukulembeze waabwe ne babakubamu amasasi era omusajja omu baamukubya amasasi mu magulu ge gombi. Kakati awo effujjo weerituuse. Electoral Commission esirise ku bumenyi bw'amateeka buno obugenda mu maaso. Abapoliisi beebuzaabuza nti abo bayise ebivulu aba NRM bo nga bayise ebivulu. Mwami Museveni eggulo yabadde esinjiro temwalabye ebivulu nga Minisita Bright Ramirama biyisa. Luli yabadde Kabale buli omu teyalabye ebivulu nga biyisibwa mu nguudo wa wonna. Kati aba NUP bayise ebivulu bwemenyi w'amateeka aba NRM bo tewabeera buzibu. Ye omugoberezi w'ebyofuzi omugundivu era nga munnabyafuzi era munnabyabukulembeze nga mutunulizi w'ensonga ez'ebyofuzi ez'enjawulo ow'ekitiibwa Israel Mayengo agambye nti tamanyi ebikolwa ebya tiyagaasi n'ebirala lwaki bitandise kulabikako nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine atandise kampeyini ze mu bitundu ebya Buganda kwe kusaba ab'ebyokwerinda beddeko. N'engeri gye bayisibwamu eraga nga ffe batanda bakuteeka value mu bulamu bw'abaddugavu bannaffe tetussaamu kitiibwa. Ekyokubiri engeri amagye gano n'engeri okulonda gye kugendamu ne violence ekulimu kulaga nti Uganda tennaba kwegatta. Gwe lwaki violence eno sigiraba mu bitundu birala ebya Uganda okuggyako mu Buganda okusingira ddala? Mpozi kansimbyeyo na kino amagye tegatendekebwa kukolagana n'abantu ba bulijjo abatalina kye bakutte. Amagye gatendekebwa kulwanagana n'amagye ganne waago agagawakanya. Batulumbye amagye gaffe gabalumbye naye amagye ogateeka mu bantu aba bulijjo tegali trend tegalina culture ya poliisi etendekebwa kukwata muntu ne mutwala mu kkooti. Ebyongo bitadde ku mabbali abawagizi ab'ekibiina ekya National Resistance Movement mu bitundu eby'ekiruhura ne Kazo bali mu keetalo nga balinda okwaniriza nnyini ntebe w'ekibiina kyabwe era omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa agenda okukubayo enkuŋŋaana olunaku olwaleero ng'alubirira okuddamu okukulembera Uganda eno ekisanja eky'omusanvu ekyakalulu. Disitulikiti y'e Kazo erina abantu emitwalo 248,898 ng'erina eggombolola 10 n'emiruka 51 okusinziira kwa lipoota eyava mu kubala abantu 2024. Mu kulonda okwaggwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yawangula akalulu mu kitundu ekyo n'obululu 7,343 ku balonzi 9,283 ate Robert Kyagulanyi Ssentamu kyalagwa nti kwolwo yafunayo obululu 581. Ekiruhura Jeno Yoweri Museveni gyagenda yo yafunayo obululu 7,5,483 okusinziira ku byalangirirwa akakiiko ak'ebyokulonda ate Kyagulanyi n'afunayo obululu 616 ku balonzi 8,891.
akulira ebyokukunga abantu mu kibiina ky'NRM Rosemary Nansubuga Senninde agambye nti bo basanyufu olw'okuba nti abantu babaaniriza bulungi buli gye bayita era nti asuubira nti n'olwaleero ab'ekiruhura ne Kazzo baakukola kye kimu. Abavuganya ku bwa pulezidenti bonna 8 n'olwaleero bazzeemu okutambula nga buli omu anoonya obuwagizi n'okumatiza bannayuganda nti gwe basaanidde okulonda okumukwasa entebe ennene ey'obwa pulezidenti. Ng'ogyeko Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni mu NRM agenda ekiruhura ne Kazzo, ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine owa Nuupu agenda mu kibuga Jjinja wamu ne Iganga gy'agenda okwenjeza akalulu olwaleero. Robert Kasibantu wa National Peasants Party yayolekedde ekitundu ekye Otuke. James Nathan Nandala Mafabi Majegero wa Forum for Democratic Change agenda kubeera Kawempe ne Machindye, ate Munyagwa Mubaraka Serunga Mugati gwa Bato wa Common Man's Party agenda kubeera Mityana. Engineer Joseph Elton Mabirizi wa Conservative Party ye agenda Kitigumu, songa Major General Girigoli Mugisha Muntu Oyera owa Alliance for National Transformation leero alina kuba Budaka ne Palisa, ate ye Frank Bulira asuubirwa okubeera Eggulu ne Eggulu City.